Buzzsport trend kwe mkutu kwe tusinzira okuweereza mbebaza mwena mwena aba subscribers aba likings abatu followings muli ba manyume balanyonyi ddala Fredizage manyaga nga bulijjo Buzzsport updates ke kanyumero ka kiri mukastanzija mungere fanagana ko bwetyo obodi ambanze na mawuli agatambula current affairs patugenda ogeza kulabika tusimba kesira kwa ne muganda nga Atlastera yali ku kamera nga bujja sore ageza kulabika nti abigattagatta kulabika ddala ngembere tambula bulunyi ddala asigenda kurisayo kindese no nakulwairo azensonge zigenda maso Hyde Park Hotel ayo mutese eyo eri side eyo walakuke eyo kuvana mu Kampala abano batudde ku Monday ya weekend enje tulimu ku Monday ya weekend ngenda kusomweza 2 omwezi guno gwenyinda ne basubona basinze bageza kulabika nti bagatte dobozi lyawa mu ngabba bateso ne bagoba Bobby Wine His Excellence Kyagulanyi Center mu Ghetto Gladiator Principal mbagamba tadda mu kulinya kutaka lya bateso abateso basungu avera bakambwe muko kusinzira ku bigambo byawe bagamba nti omukulu Kyagulanyi Center mu yomu yavirako obuzibu aba speaker Anita Among kulabika nti bamuteekako sanction abasajja bali abazungu kulabika nti bamubani okudda mu genda mu UK n'ensi endala ziri awo kumpi bwezo zibakwatagana nazo bo bagamba nti kino nabo tebajja kufiira ku magulu nga bawoliya balina kufiira ku magulu nga bawoliya nkola ya alien skin bagamba nti balina kufana weewaabwe omwana owewaka speaker Anita Among jukira nti naye eyo gyava eyo gyewaabwe yewaka kati abakulu bano basinziddawo ne bagamba nti Anita Among mwana waabwe nnyo era muntu waabwe tebalaba nsonga lwaki basobola omuvaamu mu kaseera kana kakazigizigi era ne base bagamba kyandibadde ng'okulaga obumu ne solida kwe kuva ne balwezinga eddoboozi lyawamu ne bagamba Kyagulanyi Center mu toddamu kulinnya kigere kyo ku ttaka lyaffe as long as nti kyewaananga bwe wabadde influence okulabika nti speaker bamuteekako sanction abateeso bano basunguwavu ku meeting gye babadde nabo ku Hyde Hotel awo mu Teso abo basinze bageza kulabika nti bakunga ne bagamba nti andibadde kyabulyaza amaanyi okuva mu speaker Anita Among era ne basinze ne bagatta dobozi lyamu ne bagamba nti omukulu Kyagulanyi Center munaffe bw'obeeranga bwotyo bwe wakoze omwana owaffe nzaalwe ya wano kati naffe tetwagala kuddamu kulaba ng'olinya ekigere kyo wano speaker Anita Among ekyamuteekesaako sanction eno booli abo abasajja bali bagamba nti ayenyigira mu homosexuality kati abasajja bano abateeso bo bagamba nti homosexuality bill eyo gye beekwasanga ekigendo eky'okumuteekako sanction teyagiyisa yekka yayisibwa ababaka bokaboka nga parliament lwaki olutwe n'olu ne balusonga muntu omu speaker Anita Among bono bano basinze bagamba nti kano bino bilyaza amaanyi era bino birimu kigoye wezingi balabisonga sinambulu kufunga era ekisengo esinga okuba ennene nnyo olutwe balusimbye ku Bobby Wine nga bagamba ikazaala bulwa yaviddeko ebizibu bino n'ebyatuusewo tujjukira nti era sanction byawe yamala okuteekebwawo Bobby Wine yavaayo n'abraga n'agamba nti yebaza abazungu bano okubeera at least balabye amazima final at the end balabye amazima anageza kulabika nti bavaayo bakwate ku bantu bano abali b'enguzi Bobby Wine mu kwogera ebigambo nti yamanya nti waliwo binyiiza so nga ate baba tebabitwalanga bigambo bya bulijjo era paka nakati bikyabaluma mitima gyabwe era bavudde ne bamugamba mukulu ebisigadde bikole genda abalaba kuwagire neffe ngaffe abateeso tukugobye ewaffe era butogera ati bino ebigambo Bobby Wine tebakyamukiza kulabika nga agenda mu Teeso Uganda yonna yonna agitambulemu nga bwayagala naye bba abateeso bakambwemuko ate abasajja abamu bamanyi singa bakeera ku matebe baba ne kibasalawo abali solid nnyo mu bumu bali solid nnyo ku ndowooza yaabwe singa bagezza kulabika nti beegatta olukiiko lwali lukulembeddwamu abakulembeze ab'enjawulo mu Teeso eyo akwabadde omukulu Brian Oryok Omulonga ono yali speaker wa Soroti East abiseera ebyo newankubadde yavaako kati naye nga yali speaker side eyo y'omu kulembeddemu akakiiko kanako kulabika nga bagoba Bobby Wine mu Teeso n'omukyala akiikirira n'omukyala Judith Akado ono akiikirira abakyala mu Teeso eyo mu Soroti side eyo naye yavudde neyegatta ku bano ababadde bagezezza kulabika nti bakuŋŋaanye n'agamba nti tuyimire bumu ku lwa Soroti ku lwa Teeso ku lwa bulungi bw'omwana Anita Among ku lw'obumu tugane Bobby Wine fenefene okulabika nti addamu kudda wano singa Bobby Wine ayagala okuddamu okugenda mu Teeso alina okuddayo eri anda bino byonna byatandikirayo addeyo mu basajja bali abazungu abasabe sanction gye baateeka ku Anita Among singa ekera ku makya n'emugibwako badde bakyamulinako obuzibu bwonna era ajja kubaddamu okukkirizibwa okulabika nti ate alinnya mu Teeso naye singa ekitali ekyo taddamu kulabika nti alinnya mu Teeso ekibisigadde byonna singa baanire namugibwako naye ajja kuba kino ekikolime kibamutaddeko ekyobutagenda mu Bateeso kijja ba kimugiddwako naye kitali ekyo mu kaseera kano ketwogererako Buzzsport updates gwatulaba wenna Bobby Wine abateeso bakambuwaddemu kuba mugaita addamu kulinnya mu ttaka lyabwe olw'ensonga za Anita Among eza baanire yamuteekebwako so bibigenda mu maaso mu kaseera kano anja kuba ku updates endala zinabasigadde naye nga waliwo n'abalala bavudde nabo begaza kulabika nti bakkiriziganya naye ko Mr. Well n'abalala nnyo abateeso kulw'obuwangwa abantu bakanyuna Abedi Bwanika Lwensonga balina kye bakonyeko ne bagamba nti ku lw'obulungi
ne culture y'abate tosobola kukkiriza mu bisiyaga baga nti omukono Bobi Wine olwokuba nti yeekulubeesa nnyo n'abakulu bali ate nga basinga okwagala nnyo ebisiyaga n'ebikola ebifaanagana kwe batyo abagamba nti balina ngeri bayinza kumwesigamu yandibanga agenda ayita n'ensigo y'ebisiyaga mu society yaabwe nga bba abateeso ate tebatakkiriza ddala mu culture yaabwe kyovula basazeho bamusindike ddala wala nnyo newankubadde mukulembeze ate ow'abantu abalala Sport updates kwe tuli bampita Fred of course tuyagenda mu maaso n'ensonga endala nnyingi nnyo n'ensabo nzikiriza olwali tukome wano tujja tutandikira wato omulundi omundi